Zino ze zimu ku nguudo eziri mu mbeera embi mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka abatuuze ze basazeewo okusitukiramu okuddaabiriza. Kuno kuliko olw'emazigo kunnya, Lambo Kisaaba n'endala. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Sulaiman Kayambula bagamba nti tebakyasobola kuyita ku nguudo zino buli nkuba lw'etonnya. Dukola tebaalukola ne batuuka ne basimako ebinnya ebbali bagamba nti amazzi nzibalinda bwe ganayitamu nga bajja kukola oluguudo. Nagenda okuddamu okubuuza kiifu ow'omuluka n'angamba oluguudo lwaggwa. Buno abaana tebakyasoma olw'embeera y'amakubo gano. Tebakyasobola n'agenda ku ssomero. Baabakyala bategeezezza nga bwe bafuna obuzibu ogenda mu malwaliro n'abamu bazaalira mu kkubo. Obutatuuka mu ddwaliro n'ozaalira ku kkubo kiba kibi nnyo. Teba ab'ebidduka bagamba nti pikipiki zaabwe zoonooneka olw'ebinnya nga n'abasaabaze tebakyalabika era olw'ebinnya. Ffe ng'ababodaboda b'enkazi tetukyakolerako ddala. Ekkubo ddyo liryo nga baganya kutuwoleza bagenda tutukolera mu mbeera y'omusana. Guguno twalinda twagumiikiriza kyaganye kati tusazeewo twekolera obulungi bwansi. Beetereereze ekkubo lyaffe ffe gavumenti katugiveeko be bamanyi kye banaatulowoleza. Ssentebe wa disitulikiti eno agamba nti bali mu nteekateeka ez'okukola ku nguudo zino. Ne tugamba nti banaawanajjawo enkola nti omusenyu tugusembeza okumpi. Emmotoka zino ne zitayingira nnyo mu kwonoona amakubo gali agasinga obunafu. Otherwise tetugenda nga kukola bakubo mu mwezi gumu ate gafa. Ekizibu ky'enguudo mu ggwanga lyonna ky'amaanyi nga kizingamizza eby'entambula ate enkuba bw'etonnya gubula asala.